jako akawuwo. Oluvannyuma lw'abanubbi okwekalakaasa ennaku 2 nga balwanira ettaka lyabwe olwabaliriko okutuusa obulabe eri bannaabwe, poliisi y'e Bombo mu disitulikiti y'e Luweero evuddeyo n'erabula abanubbi obutaddamu kutwalira mateeka mu ngalo nga bwe kyeyolesa ennaku 2 emabega. Wompitira ene situation nsooka kuteeka ebigere byange mu ngato zo nendaba kiki kuruma. Bino byogeddwa atwala poliisi y'e Bombo Innocent Bubangizi bw'abadde mu lukiiko olutegekeddwa abanubbi ku ssomero lya Bombo Umeya Primary School nga lubadde lukubizibwa ssentebe w'ekibiina ky'abanubbi ekiyitibwa Jadia Cooperative Society ng'ono ye Kamisi Bashiri nga lwetabiddwamu bannabyabufuzi saako nabo bwe baatemyetemye ng'abamu babamenye amagulu ate abalala babamenye emikono. Ate ku nsobi ze bakola so kyovora mbasabye nti ba leaders ne stakeholders abara mu government bakwate n'ensonga mangu balete solution bana bavuka bavuga n'ebintu by'abatamanyi bade ensaba ya abanubbi bano babadde basala amagezi ku batabe bagenda okukuumamu ettaka lyabwe eriweza yiika 63 erisangibwa e Kakerenge mu ggombolola y'e Gombe nga litudde ku buloka namba 73 ku puloti namba 1. Ngira kati mu ttaka lyaffe tutandika okulirima naffe tuganulwe muki mu ttaka lyaffe kyekiise meeting eno olwaleero abavubuka bonna tugenda nga community kuba buli kimu kyaffe tukikola nga community tugenda gula ensigo buli kimu tuinformize ne security bwebanga abaagala kakasa muno ku ttaka kati liri safe bagendeyo. Abanubbi babadde bakambwe wadde nga bamu babadde boogera mu lulimi lwabwe naye nga kiraga nti obusungu bukyabaliko. Bagambye nti basobola kwesonyiwa ttaka lino nga n'engeri gye batemyemu bannaabwe kyabanyiizizza nnyo. Lakini alharide haki tena yote nare ina jutala nugo ina asuna kula fusimu nigirao antisuma tonubia asu wana girua kabisina raso filimbo ma ya orebeka musumba Kansala Kato nga yakiikirira Bombo Town Council ku disitulikiti y'e Luweero alangidde poliisi y'e Kasangati nga bw'eri ennanfuusi olw'okukolagana n'abo abaagala okutwala ettaka lyabwe. Eyawa kiso okubeera nti abantu bakubye abantu misana abantu bali mu ddwaliro abamu baviiriddwa amaaso gaabwe nakati abaana bakubakwata bakyali abutaala era poliisi ebakuuma kyakusaalibwa nnyo nabwekityo gavumenti era pulezidenti bulijjo kyagamba nti mu poliisi kawukumi kakyalimu era nange kyeŋŋamba. Bano baweze nga bwe batayinza kugenda mu kooti olw'engeri kooti gyekolamu emirimu gyayo nga balabidde ku bannayuganda bangi abaddukirayo ate ne bavaayo nga bakaaba. Lakini kalambesi manas jida mtu kanisada ya tu manasa gata na umo tura mofwen Bashir Kamisi nga ye ssentebe w'abanubbi bano agambye nti kitaabwe bwe yagula ettaka lino kwaliko ab'ebibanja 7 nga 5 basasula mu mwaka gwa 2005. Nako ekyapa kye twafuna mu 1905 abakadde baffe tibafuna ekyapa kino tekisibangako. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nimba njagala kabaka waffe w'abakopi Katikkiro Peter Mayiga aveeyo atuswaza abanubbi agambe nti Bashir walimbe oba abanubbi mulimba.